نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. tuli kumtuukafu okugamba butya bwetufuna omukyala omulongofu oba butya bwetufuna abaana abalongofu. Ab'ebitiibwa omwana omulongofu ava mukyala omulongofu. Allah subhanahu wa ta'ala mu sura eyitibwa Al-Ibrahim yagamba nti shajaratun tayyib omuti omulungi tukuti ukalaha kulla hin, buli sizoni oba buli mwezi ogusiŋŋaanako ebibala. Buli lwojja ku sizoni nti nga mulungi siŋŋaanako ebibala. Bina lwojja ku muyembe nga gubaza bwebuti nyini gwe naakugamba tyamukomumugomusanvu kujja kuddamu gubala oba ffene nga omuti ogwo mulungi. N'agamba naye omuti ogwo guyina emiraalira gyagwo wansi, guyina enkolo nnywevu n'embuyaga ne bwejja temenya muti gwaffe. Naye nga niwo omuti omubi kwa shajaratu khabir, omuti omubi gwe muti ogwo ogwawanvu ogenda waggulu ng'amatabi gaago gali waggulu naye ng'enduli yaago si nnywevu. Mugenza okujja ng'embuyaga ezenga byakusaaga bonna ng'ekubye ku ttaka. Era omuti ogwo si mulungi ng'ate n'ebibala byagwo tebibaako buli sizoni. Bwe gugwo tajja kukaabira. Ab'ebitiibwa, omukyala nga mulongoofu twesunga bwesunzi baana be bagenda okuzaala. N'abaana nga balongoofu buli budde babuuza abazadde abazaala abaana abo. Ffenna buli lwakuwoomera owalirizibwa ogenda olabe ku muti gwa ffene ogwo we guli, era obuuze ekituufu ensigo zino ffene yavudde kuno. N'omuti nga mubi teweegomba gunoonya wadde ogulaba. Allah yali ku maka, yali ku family mu statement ye. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atulaga era atunnyonnyola obulungi obuli mu kulonda obulungi abakyala tusobole okufuna abaana abalongoofu. Olwaluka kusinzeyo katono nnyo butya bw'osobola okuba n'omwana omulongoofu singa oba omaze okulonda omukyala omulongoofu ono gwe twalaba amakubo g'oteeka okuyitamu. Kati butya bwe tufuna omwana omulongoofu? Ekkubo erisooka adamu nizaa ala auladina. Ab'ebitiibwa, okwewala abaana baffe obutabalaga nnyo ddembe lisusse. Famire zaffe oba abaana betuzadde abaana obutabalaga nnyo ddembe lisusse. Munkwate bulungi, omwana ono buli lw'omulaga embeera ennungi esusse omwana ogenda mumuwangaaza ng'omwana ali mu buzibu bw'otamanyi. Adamu nizaa. Olina kibebi kya pisiri kigenda ku ssomero, mutadde mu mmotoka emigati gya mitwalo 10, mutaddemu sukaali akasawo, mutaddemu omuceere, mulimu wotameroni, atutte ekigaali kye, mulina akagaali kagenda okuvuga, mulimu bipampa, mulinga abasibirira ekijinni kiri omwe kitudde kinyumirwa. Emmotoka ziri 5 zulekere omwana wa pisiri. Ojja ku kantiini n'ogamba owa kantiini nti emitwalo 8 gya mwana wange noye musika. Omwana akuwulira. Omwana oyo bwe mulaba alwadde munkubira essimu. Omwana oyo kaba kantu katono nnyo akamugwako samina addukayo. Adamu nizaa. Genda nga weetegereza nnyo bannabbi obasomeko mu byafaayo byabwe. Olowooza lwaki bannabbi abasinga bonna Allah yabattiranga abazadde? Kwali kubabonyaabonya. Omuntu buli lwajja mu mbeera bambi nga yakanyigo ne bwe ziba ssente weeziri tobikkulira mwana mangu ssente muteera miliyoni 5 mwana wa P4. Omwana leka kukwata gaali na piki egenda nayo ku ssomero. Adamu nizaa. N'abamu tubalabyeko ng'osibyeko omufaliso oyagala gutwala ku ssomero n'osasula n'omusomesa special anaabeera ku mwana balaba obuliri bwe. Musomesa nakkiriza. Naye ggwe olabanga eddembe ly'owadde omwana naye enkya Allah bw'aleeta ajali n'ovambulamu obwensi omwana ono talina maka gagenda kusobola. Bagenda muteeke wa ssengaawe wamwoke, agende wa kojjaawe wamwoke, abeere wa muganda we wamwoke, agenda kumaliriza omwana bye kubanga ayagalawo ebintu bingi ebya buli lunaku bye wali wammanyiiza. Adamu nizaa.
bwe wabaawo chance ng'oli musajja mugagga olina ku dduuka wookola omwana ono wa P7 tubadde mu muguuni be twaddemu eyo mu mayumba omwana mutwale ku dduuka alabe nga gy'okolamu alabe ssente bwe bazifuna alabe mutuuke ku ssaawa nnya nga temunnava ku mpaga ategeere nti ssente zibula enkya bw'anaaba akupiika ez'ebitabo aba ayina kyamanyi adamu nizaa newaka tubirabyeko ng'omwana awummudde ng'omukozi oleseewo enkoko y'omwana wo oleseewo ennyama y'embuzi oleseewo ennyama y'ente omuwadde omugaati oleese amandaazi omuwadde sukaali ne gulukosi noga omwana wange kyayagala kyakozesa ate bw'ayagala okuzanya mugulire geeti omwana osiŋŋana akaaba hani nabadde ŋŋambye onampe kino n'atampa nasiibye enkaaba n'ovuma omwana akuwulira kati omwana ono ogenda mumuwangaza mu mbeera nga mbi abaana tubalabyeko mu maka abaana bazimbye ebitama bazimbye amagulu azimbye akabuto omwana atasolooza amasanyalaze mu Kampala azimba atya akabuto lwakuli aguzibwa alinga ng'ekisolo enkya bw'ofa n'ovaawo olubuto olugenda kuyiika mu wiiki egi gw'ogiraba ng'emirembe naye oyo noona omwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yagamba ng'alimya ku musajja oyo n'agamba siinaayo mukwano gwange na muntu ayina mpisa nga Muhammadin sallallahu wasallam omuntu gwayita mukwano gwe gwatende empisa yamuleeta mu nsi nga talina munyina aba atandika emyaka egy'abaana bategeera ne bakamutema ti mama we yafa era woomanyira nti omubaka miskiini tamalina kifaananyi kya nnyina kituufu nabbi yali alunze lumu embuzi ez'omusajja omu gwe yali akolera omusajja omu ng'ali muti n'atandika okuyita omwana w'omufu n'amagamba nga talaba amuyita n'addamu n'ayita mulekwa ggwe n'amagamba nga tayita talaba n'amugamba ggwe omwana w'omufu n'ava mu muti omulundi gumu omusajja n'agwa wansi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku myaka gy'ayina gyali 8 n'ekitundu mpaka n'akaba amaziga embuzi n'azirekayo n'ajja n'agamba omukyala eyamuyonsa gwe bayita Suwaibata Aslimiya n'amugamba maama lwaki bampita mulekwa miskini nga takimanyanga nako nti maama we tali mu nsi yajja okutegeera kwe miskini nga talina bazadde lwaki Allah amutulikiringa bw'atyo n'amutwala mu kulunda embuzi miskini bw'ava mu mbuzi ezo baamunyaga omusaala nabbi n'asenkwa n'agenda e Juhaiji n'alundayo embuzi taata w'omuto gy'amujja mugagga n'amuzza ewaka Abu Talib n'atandika okulunda embuzi za taata w'omuto miskini aba akuzeekuzeemu taata we n'afa mujjukire nti jjajjaawe ne yafa mwana muto Allah amuleeta mu bulamu nga bwakanyigo n'akulanga muvubuka mu nnaku atagambika agenda okufunamu emirembe ng'amaze kuwasa Khadija bintu khwairidi oyo omu genda ku mwagalwa wa Allah gwe bayita Ibrahimu alaihi ssalamu yoyo Allah gwatugamba sinaayo musajja mu nsi ayina akiida era mwenna gwe musomako obusiraamu nga Ibrahimu teyakulira waka bw'azaalibwa mu famire waaliwo kittabaana balenzi ng'omusajja ayitibwa Azaru yeremye naga buli azaala omulenzi ngenda kumutta ng'ate azadde Ibrahimu yali mukwano gwe nnyo nga fanica maani yabajja amasanamu ne bakwata omwana ne bamukweka mu ttale miskini enkuba yakubanga omwana nga bebi maama nga n'okuyonsa yeekweka amukuliza mu mbeera eyo aba akuzeekuzeemu muvubuka amawulire ne gayita mu kibuga nti enkya bagenda kumwokya kubanga yapinza amasanamu embeera gye yalimu mu kutuuka okuwasa awasiza mu Iraq nga yeekwese n'adduka e Makka eyo gye muwulira gy'atwala omukyala gwe bayita Saara Allah alyoka aleeta amazzi ge mulaba ku haramu ge bayita Zamzam ali mu kubonaabona eyo vaayo genda ku musajja Allah gwatunyumiza mu Qur'ani asinga okubeera very beautiful gwe bayita Yusufu oyo yazaalibwa taata we Yakubu nabbi yazaala omwana yali muto bagane bamusula mu luzzi n'alondebwa n'awangalire wa Aziz mu Misiri ne bamusiba mu kkomera emyaka 10 eyo Allah gyamujja namu obukulembeze lwaki Allah abantu bano abanaabeera successful abayisa mu mbeera nga mbi osobole okubanga omanyi ku nnaku enkya osobole okumakinga n'abantu kuba ensi ebaamu ebizibu ebaamu emirembe ebizibu bwe bijja tobyekanga emirembe bwe gijja tegiba mipya naye kibi nnyo omwana okubanga wamumanyiiza kkubo limu mirembe omwana w'ebbanga lyamaze okuva ku nasali tamanyi ku booda tamanyi gaali tamanyi nkuba okakasa bulungi nti bonaafa n'ovaawo waliwo agenda okuhandolinga omwana oyo bw'atyo ab'ebitiibwa adamu nizaa
okulaga abaana essanyu erisusse ne life esusse kitta abaana. Tuli ku mutwe gugamba tufuna tutya omukazi omulongoofu n'abaana abalongoofu. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Abatugoberera era abatulaba twongera okubajjukiza mweyo ne gurupu yaffe eri eyabatuyambako daawa yaffe yeetagamu akasente. Mukimanyi bulungi nti daawa yeetaga akasente kammwe. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.